Na lero nzize ne mulugunya zange. Gamba. Wafu batugamba hata mwanamke akisoma namna gani? Hata mwanamke akisoma namna gani mwisho jikoni. Ani? Wafu batugamba nti ne bw'osoma otya osembayo mufumbiro. Mujemba mwali kwasa amaanyi. Ne musalawo muono ne bwonoonyi. Nagamba nina mula kyabuto ne mukifumbire ennaku 2. Ne batuka no baga amali muli babisani ngate muli just muli bwonoonyi. Kufumba eno chapati eno bundazi. Omuntu ebina bagenda biri awo. Ongambye bulungi like okoze bulungi no gamba ne bagamba ate baba waayiriza kubamba amanyi abantu bange banje abawasiza mu side zammwe. Tuseve nembalaba bange ekitufu ekibaletera obuzibu temwagala muntu oba omuntu wali emmere mute mumatira mubuli bakodo muli bakodo ekiki ani akugambye ekiki anti fe webanga nkwise wange Zubeda webanga nkwise wange mbanjagala osanyuke. I want to do something nice for you. I want to do something nice, something exceptional. Kati mwe mwina template matoke ate by the way nze gagala nnyo matoke nyama mu boxi binyebwa mu nyama something like that. Ne kati fo mtu wajja obogenda mukolera biryani ogamba yiba nange pilawo amulidde nnyo kamukolera ko kale white pilau biryani ate omuntu wajja aina byalina okulyanga asooseko nomwako ne kachai then emmere then later kyanalyako okona kwonoona muli kubutto mwonoona bwe musika sikeno bonona gas ate kya gas omusajja abaze nti gas anamalamu omwezi agenda mu wiki temuli omanyi Zubeda ekintu nabadde nina omuntu gwe nkigamba ne mugamba abantu bawasa abakyotala kale kibali ekyo mukyotala alinga Benz mala kufuna sente n'ogigula kubanga ne service kati gwe Zubeda olinga spatio kasaba gulire toke kale doba vits kasaba gulire toke lita ya buto kilo 5 za muchere ate mwagala nyo basmati ne bakutekerawo hilali neche ekirala elitemu yo buto takola omwezi ewo oba owedde kati anyone can afford to marry a muganda wife ne obanga oli mufuna mpola ne mchota alinga Benz alinga Ford alinga Tahoe maintenance oyino gitwala service emipira bagiseera afite nnyo so bine bitu byabagagga kati oli omuntu nga complaining umanye kati wewanise obadde olina kuvuga spatio oba vits gundi katikiro gye yagambye eti baginaziza mu sink sina ku sink kabalaza wali wabweru ne bigwa ne kati omukyotala waliwo esefuli efumba kino efumba kiri efumba kizibedda kiki Zubeda onkyusiza mulamwa leero mbadde nzize kwogera ku ba parents tandika onyize vitize sikatidde You wanna make tasty food and sales. You want to that doesn't steal. Kanda ngano ya naira. Sika de buto wa naira. Nairo agro ya sika. Sika de buto wa naira. Kanda ngano ya naira. Sika de buto wa naira. Kanda ngano ya naira. N'okusingawo tunda bulungi n'okusingawo ng'okozesa butto wa modern alimu ekiriisa ate nga tali
ennyo mu masavu awamu n'engano etakwatira ku ngalo. Modern yennyabo bifune kati mu maduuka wonna mu ggwanga. Kyagala KCB Bank ekomyewo mu maanyi ng'okola akawunti yo obateekayo ssente okusobola okugiza obujja ofune omukisa okwewangulira ebirabo nga airtime data bundles okuteekayo oba okugyayo ssente awatali kusalako ssente zonna okumalira ddala emyezi 4 bweddu. Nyiga *244# oba downloadinga KCB mobile app oba kyalira ettabi lya KCB erikuli okumpi olwaleero. Wangula ne KCB Bank amateeka n'ebiragiro bigobererwa. KCB Bank erungamizibwa Bank of Uganda. Ssente z'abakasitoma zikumibwa Deposit Protection Fund of Uganda. By the way, what is your name? My name is Bosco. Yeah. Shivara. Ngagobine enkoko. Aina katungulu, aina nakambi. Basenga wabayitote. Bikini mama demo. Ela kadewe katu ne bakamba bikini mama demo. Yafunyika dem come over. These are the cases that I usually want to attend to, but they don't usually come in my office. Nayi kidoke. Lwaki oli mungatemu? Wemba ngenda okuduka bwenti okusinziira. Yempa gia n'ensinziira bwenti. Putulu. Okwita putulu. Bwemira fo. Gwo oliko yenna. Bamukujjako mufu. Oyaba awedde. Okudukako olinamu ne gia. Twetaagamu ku money power. Ngezanga amagi. Amavumbe. Bulaba bekalakasa. Bayingiremu wakati. Tekawo ogubalagala baveewo. Kino kyenkoze nange neesiba baba. You do as you wish. Please. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Jeanette Umar Kasule, a member from the Elite Little Hijabis. We are proud of our religion Islam and we believe in decency. I believe we can secure the next generation through the Little Hijabis. Registration is ongoing. Please, our dear parents, bring your children and sign them in for the Little Hijabis. Don't make them miss this one chance that they will have in their entire life. And training will start on 20th of July. We understand how overwhelming life can get, and that's exactly why we created the Golden Living app. Getting started is simple. Just download the app, create your account, and unlock a world of healthcare at your fingertips. The Golden Living app is your personalized healthcare companion, designed to bring care closer to you, wherever you are, whenever you need it. With just a few taps, you can book doctor appointments without the hassle of phone calls or long queues. Need your medicine? Order it directly through the app. Quick, convenient, and delivered with care, straight from your phone, and even receive your lab results in the palm of your hand. And when it's time for imaging tests like x-rays or ultrasounds, you can schedule them seamlessly right from your phone. Want to monitor your well-being? The app also keeps all your medical records safe and accessible, so you can track your health history anytime, anywhere. And when you need advice, our 24/7 healthcare support is right there. Trusted professionals just a tap away. But the Golden Living app goes even further.
Need urgent help? Our quick emergency feature connects you to support in minutes. One of our most thoughtful features is the PO reminder. Free, simple, and easy to set up. It helps you stay consistent with your treatment and ensures you never miss a dose. And it's not just for you. You can also support family and friends, especially loved ones who may need a little extra help remembering. Because caring for your health also means caring for theirs. The Golden Living app was built to make healthcare simple, accessible, and reliable. It's about giving you peace of mind, saving you time, and making sure your health always comes first. Download the Golden Living app today. Available on both Google Play and the App Store, and discover a new level of healthcare convenience. With the Golden Living app, every second counts. Bana Uganda muwulire ekitabangawo bajjukira process ekutuusaako Irene Namatovu atuuse mu Kampala ku Serena Hotel nga 21 August mu show gy'atuumye Strong Woman live okuyingira $10,000 yebye $15,000 ku gate ale badi $10,000 ate meza ya $3,000,000 ticket zitundibwa ku Papa Sport ku John Color Solutions ne ku Serena Hotel wennyene Irene Namatovu yasinga mu kyabayita authentic Ugandan rhythms enkuba ya Afro Pop egatta engoma ya wano n'ekidongo ono ya Afrima Award winner Best Female Artist for East Africa Choreography Irene Namatovu Screen Stage n'amatala 21 August Serena Hotel mwana watu naba muwerekeddeko Fogo kalempiza bimami bijje Be Strong Woman ebikoze sente z'ekikazi twagala byana byeskoba bimadulo kiwoza sente ziwawereza ku simu zabaddemu ekicupuli ky'ettaano wereza endala Luwagidwa Uniform Pepsi Veniva Logistics Afro Mobile ne Sanyuka TV. Diggy 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 da 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 diggy da. Ona baku dance floor come check it. Diggy 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 da 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 diggy da. Biggie boy come pepeta. It's a girl Karakasita, Mama Sita at King Mama and Duanoko Executive Media on the Real Time Show with the girl Mini. Don't touch the dial. Maximum to the world. So, subira buli omu ali bulungi kamera nshira. Akulindemu omuntu bw'aba akola mulindi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kansubire muli bulungi. Shamima njanga bulijjo lyerinnya lyange. Mwenda gye muli buli omu gyasinziira okutulaba mwebale nnyo mwebalire ddala. Tuli ku Executive Media bagiyita Real Time with Mimi eteekebwamu ssente aba KCB Bank. KCB Bank baggulawo accounts ku bwereere okuli ez'abaana eza business company kosana eyiyo gwe taata ne maama ali eyo. Accounts z'abaana zijjirako ebintu bingi okuli insurance era bw'ogendayo okubanga ogiggulawo bakunnyonnyola. Osobola ogenda ku branches zaabwe zonna waliwo eri ku Lugogo bypass. So bw'oba tosobodde jangu mu Hijab Nation balinayo omudaala era bagenda kubanga baggulawo accounts ku bwereere. Ndi ne Hajati leero tumukomezaawo ate era tulinako aba Nile Agro. Nile Agro bayina ebintu byonna ebyewaka. Bwe nkugamba nti ebintu byewaka mba ntegeeza kyomuli buto, ngano, muzigo, sabbuuni, gwe kasita osangako Nile Agro oba Nairo jamu bujja mu supermarket yonna ekuli okumpi goleete buleesi. Hajati Rahma luli yatugamba abaana batugeya okufa. Abazadde n'atulangira obutaba na mpisa bwe tweragalaga nga tetulina bwe tuli endaba abazadde nga bambi abamu bagambye kituufu abasomesa ne bagamba ye waffe bantu batumanyiridde ebbanga ddene ne ngamba leero luno. So Hajat is back. Wiiki eri tetwamufuna ndowooza bangambye yagala nnyo fumba olabika wali ofumba biriyani. Sania yangambye yagala nnyo okufumba. Kituufu. Angamba bayi buli ssaawa bayeetala. Now let me cook this. Now let me cook that. Yeah, chapati, biryani, usumbusa. Oh, nengamba ha. Kati twasuwa interview namba ng'omuntu ali musumbusa. Nanti batugamba. Ewaffe batugamba hata mwanamke akisoma namna gani? Hata mwanamke akisoma namna gani mwisho jikoni. Ani? Ewaffe batugamba nti ne bw'osoma otya osembayo mufumbiro.
Mumujemba mwali kwasa amaanyi. Ne musalawo mwonoone bwonoonyi. Kidomola kya buto ne mukifumbira ennaku 2. Ne batuuka n'obbaga amaanyi muli babisirani nga temuli just muli bwonoonyi. Kufumba eno chapati eno bundaazi. Omuntu ebyo n'abagenda bbiri awo. Ongambye bulungi like okoze bulungi n'ogamba ne bagamba. Baba waayiriza kuba mbamanyi abantu bange bangi abawasizza mu side zammwe. Nembalaba ng'ekituufu ekibaleetera obuzibu temwagala muntu oba omuntu wali emmere mutemumatira. Mwe muli bakodo. Muli bakodo. Ekiki? Ani akugambye ekyo? Anti fe webanga nkuyise wange. Zubeda webanga nkuyise wange mba njagala osanyuke. I want to do something nice for you. I want to do something nice, something exceptional. Kati mwe mwina template matoke. Ate by the way nze ngagala nnyo. Matoke nyama mu boxi, binyebwa mu nyama, something like that. Ne kati fo mtu wajja obogenda mkolera biryani, ogamba yiba nange. Pilawo amulidde nnyo kamkolera ko kale white pilau, biryani ate omuntu wajja aina byalina okulyanga asooseko n'omwako ne kachai, then emmere, then later kyanalyako. Okona kwonoona muli ku butto mwonoona. Bwe musiikasiike no bwonoona gaasi. Omusajja abaze nti gaasi anaamalamu omwezi agenda mu wiiki temuli. Omanyi Zubeda ekintu nabadde nina omuntu gwe nkigamba. Ne mugamba abantu bawasa abakyotala. Kale kibali ekyo mukyotala alinga Benz. Mala kufuna ssente n'ogigula kubanga ne service. Kati gwe Zubeda olinga spatio. Kasaba gulire toke. Kale doba vits. Kasaba gulire toke lita ya buto kilo 5 za muchere ate mwagala nnyo basmati ne bakutekerawo hilali. Neche ekirala. Elitemu eyobuto takola omwezi ewo. Oba owedde. Kati anyone can afford to marry a Muganda wife. Ne obanga oli mufuna mpola. Ne mchota. Alinga Benz, alinga Ford, alinga Tahoe. Maintenance. Oyino gitwala service emipira bagiseera. Afite nnyo. So, bino ebintu byabagagga. Kati oli omuntu nga complaining omanye kati weewanise. Obadde olina kuvuga spatio. Oba vits gundi katikiro gye yagambye eti baginaziza mu sink sina ku sink kabalaza wali wabweru ne bigwa ne kati omukyotala waliwo esefuli efumba kino efumba kiri efumba kizibedda kiki Zubeda onkyusiza mulamu leero mbadde nze kwogera ku ba parents tandika onyize vitize sikatidde ne Zubeda nimbye mumanyira bannange nedda ekinuma mutumanyirira wano waffe naffe waffe ani agambe si waffe wamwe wano waffe musayi mutabike ne baba gutabise wano ani bemba namusota yali bemba namusota ne bana nkwegeridde rahma nkwegeridde mukwano sirikira ddala bemba namusota yani the first bemba musota okay badenge nakugamba ala bemba namusota yakola ki bwe yali wano e Uganda n'alwana entalo biki abantu abalala bajja Zubeda kwano nga wayita Muganda naye nga oli Muganda because your family has lived in Buganda for generations naye nga bakoze gene study nga olabika tolina muna nabaganda nze ndi mu Afcast good katula kyogamenti tubamanyiridde wane wamwe ndi mu Afcast nze njagala nnyo lumu nali ne mami wange mu motoka ne brother wange mami wange mweru oli n'amugamba mudde ye wammwe mama wange n'amwogerera mu lusoga n'atya n'okutya nze mama amanyi olusoga mama wange mukazi musoga mama musoga mama wange mukazi musoga taatawo mukyotala muyindi nedda tewali abyogira taatawo muyindi
Twali wataba muyindi mu Warabu. Byonna byonna kati biveeko. Kale. Kati so olwaleero Rahma tutwale muneerero. Leero nzize ne mulugunya zange. Ate chichi. Get a mass, Rahma. Father wamuwulidde. We are managing your children by calling us poor people before your children. Kindly take your children somewhere. And we have started doing it so ably. I want to sound this, take your children somewhere else. If you are so big, we are also big in our own capacities. If you want to bring the army to arrest our teachers and the students and whatever, kindly respect yourselves. It is high time, by the way. Last week, I spent most of my time between Entebbe, Nsambia, and Kisubi because of your children. Kindly help us. I'm very happy that the Minister of Education is here. We are going to send out these boys. In my speech, there is a line: uncultured, uncivilized parents. You come to the office, you dress like body black. We tell you to do this and that, you don't want. You take your son every day on reviews. At the end of the day, these boys are giving us hard time. Please. I remember the day when I bailed out my brother. The gentleman told me, I can shoot you. I can do what? This is very serious. If you are a nobby of this place, respect the culture and the tenets of being a nobby. Father wamuwulidde. Father wamuwulidde. Chichi. Oze ne mulugunyazo. Yes. Zinyambe. Leero mbadde sigenda kwogera ku bazadde. Mbadde manyi nakimazeeyo. Naye, I'm not going to speak about bazadde per se. Very shortly, leero mbadde njagala kwogera ku kintu ekiri serious. Abaana baffe ababawala and their health, safety. Yes. But kino kanchogereko. Kakayiseewo. Father yagambye, you bring here your children, bichi kati. Father yabadde ayogera ng'akulaga nti abantu abalimu okudestabilizinga essomero. Bagamba n'ogwo. Manyi bagamba n'ogwo. Fena tuba tumanyi nti banyankole. Kati ne tu stereotyping ne twambaza abanyankole bonna empisa embi. Kumbe nedda. Ate si bwe kityo. Bonna tebalina mpisa mbi. Just because nti unfortunately the select few betusinga okulaba boogera olwo olulimi. Naye nze neewunyiza nnyo nti abantu batoleratinga that nonsense. Father n'agamba, you call us poor. Manyi banagambye luli abasomesa is a humble profession. Nengamba bannanga basomesa muleke okwekakanya. Leero naze kukola ngero wano. Anazina takumba. Father lwaki yabadde abyogera nti tugenda bagoba. Agobe bugobi. Abantu abo kyekizubeda kye nagambye nti omuntu omunaku mubi nnyo. Bano abantu baali banaku nga tebamanyi bwe bayisa mu bantu, batuta omwana mu kifo ekirungi beyisanga ebyabwe bye mu kyalo. Kinga Zubeda bogende wa mama Nalu wali ku mmere osobola okuleekana ngo mama Nalu pereza amajuni pereza vuvu bichi ne bogenda mu Sheraton ogamba excuse me please. Excuse me please. Okitegedde? Kati gwe bakutoli amajuni ogalia? Yes. Oh, okay. Ogamba excuse me please. Excuse me please, Tosobola kuita gwe
ngoyita waiter ngoli ku Sheraton nedda. So kati omuntu yena ina atwala omwana mu masomero bwe gatyo nga yeeyisa bwatyo olabira ddala kati n'omwana naye agenda kwonoona abaana b'abantu abali eyo kubanga mulimu ebintu ebitambulira mu generation kati obukopi bwo bulabika abaana babusikidde sente weziri ne balina transgeneration obukopi kubanga taata by the way abazadde baleka nabwe batyo sawa na balamu abalumbako kubanga omwana ena atwala milioni 7 simanya 10 ku gundi ezo somero ezo tezibera salary ezo sente obanzibi kati abo babbi era their character speaks for itself bagambe ko mana you poor person omuntu yena ena afuna omusaala newe ba milioni meka abamanyi this is money I've been paid for and this is money that didn't come see easy come nekati aba easy come easy go bebobola omwana najja na atuka nagamba I can buy a TX in 5 minutes ezo sente za babbi ne bazadde babwe babbi so ezo empisa zaabwe omuntu wabanga asika look at them as common criminals or thieves kubanga how dare you disrespect an institution n'abaana bonna nze nagamba I am all for kulumba masomero nga bayisiza omwana bubi oba teacher behaving inappropriately ebyo byonna bawadde abaana punishments ezitaliimu but omuzadde utuse bagambye ekintu gwe olowooza lwakuba ojjidde mu UG by the way nze Zubeda nakola masomero g'abagagga ng'omwana yenna gwe bakimira mu UG talina kyayogera that is taxpayers money bange sente muzina eyo muta mugikube mu number plate ya white eriko yu ate balina mpisa ne ku nguudo ati bye kugambye abazitulambe atafunangako kati bwagitula zimbirako Uganda yonna ne Museveni kwegamba ebitiba Museveni byandibadde nabyo abyewa UG so abazadde abala just be careful abana bamubayigiri bagambe bali abana balina empisa embi tebaba they shouldn't admire them kubanga abana bajja kuloza that's the reality obagamba there's a boy who comes with money 7 million ngomugamba the father is a thief there's no honest living tewali muzadde ne bwabanga alina sente ezikoma wali nga it is hard earned money asobola kudibuda sente bwe batyo it's not possible kakuze Zubeda Allah nakusumulula nobera ne sente nyingi nyonyo sobola kwa mutabani wa milioni 7 nkazi genda zikozesaaje thank you nzani yazimba omteka mu values sitekyo yes aha kacheche nkugambye nti omuzadde ene omwana kasikyajjanga kuwanira mami ngo bagamba that one is probably a thief apia kutukayize na abana mbagambirewo bana the children identify yes corruption is stealing whoever is corrupt is a so yona bala mtobala banga abagoba airo omwana watandika ngo mugamba sawa yona tata wali ne balamu omwana milioni 8 ziyalise kusomero ziriwa azijewa what for amasebe bagamba simanye impletion kati wache kama nedda lwakuba bunaku ngamba no Zubeda kankubulire I have worked with abana babagagga abana balina private airplanes nga yogera mpola tasitula dobozi ne mama we mukakamu ajja kutula mu line alinde ayogere naawe olabira ddala there is nothing they don't have that over inflated sense of self-importance tekiriwo talina kulaga Zubeda nti alina treating buli omuntu banange defensiveness tondabyewo omanye ebyo byokwagala okulabawe kati kyekyo kyebayisiza mu baana era amasomero bagobe ate abo batisa n'emmundu ndoozo balabira ddala naye kati otiisatiisa otyo omusomesa atalina mmundu nedda beyond that olabira ddala nti oyona ne military training alabika ya failinga kubanga abantu kyemmanyi ku bantu abasirikale babeera bakakamu ndooza ekisemba babeera bakakamu abantu ne babayomba osobola n'omuvuma bulungi nnyo ng'asirise kati oyo ng'omanya nti ye rank ya waggulu naye bano Zubeda small license pistol oyagala gisiba wano bwe bati buli wagira ati agigirayo abantu kati n'olaba nti oyo omuntu alabika ye mwennyini talina self worth
naku zino manyi Rahma takyatuttira ku liiso atwala butwazi agambye abaganda tuli sepasio nedda mpadde example like baganda spasio abakyotala benzi ngambye in terms of maintaining yes in terms of maintenance yes kubanga kati ngabe kwambe Zubeda kasita anka parking etoke wali alaba spasio ye mu nyumba nedda nyangu ya maintaining spare ya wala isi etoke wali wa kugundi baita bacha what's that market equatorial no kirira wansa owino no what sector yes nze bamukanikira wa kiseka anti matoke enyama emputa ekinyebwa kale ne kamonde nakati oba oweddeyo si kyekyo ne kati nze njagala oyster sauce njagala sauce eno njagala soy sauce ate njagala seafood njagala shrimp fe twakulabe shrimp obeera ono weegomba kati nga mama wange ayinza okuba nakamba aludde okulya ku papa oba nguru ye shark shark mnagamba omuntu alyako ddi kupweza shrimp ebyo bibadde ngamba octopus pweza yani fudu enfudu yes muli enfudu enfudu bajiri muli benzi dala kati bambe kugamba shrimp kilo eri munga genda ko kwali ku gundi ku Carrefour olabe ku seafood section olabe muli enfudu kati kyo yakala okwekwasa nenda bidde ebinene mu kantu kati ze badde namanya ddi nti abakyotala bali enfudu seafood n'Abachina bazirya kati mbadde kugamba bwogenda wali Carrefour ku seafood gwebe byolaba ne bikutiisa ani agenda bitutiisa goloza siberawo wali kakabalira ebintu ebyo birabika bitiisa nga balaba kati mu Carrefour tugenda wali migaati bwoyogedde sinze gokyogedde abo fe tunoonya wali migaati na kulukuluba ate migaati mwagala gino bwe gitegiri sliced French bread apana kat French bread omukozesa kizubeda ye yani ye kirabye French bread yaliwa yono wakundi saako bwati Zubeda tunaina makona tubireke aliko buno obugundi ayati amungambe tofaayo omuwanvu alinga kiboko tabamusalamu nedda abamuwanvu bwe bati ninga basazeemu Zubeda kana akawanvu we kati ng'omuggo mwe bamugula bokka nedda si bokka netumanya ekyo bwagazaaki ndoza kati olabe just kati komanyi fobo tetubukozesa tutambula nawo mu kkubo enjala luwe tulumako olumako kakutwaliriza budde tukanywerako mazzi mwe mukafumbisa kakendeza amalusu mukamwe mukafumbisa nedda kakola kansirike ogenda kuyomba it is okay kale kasobola okukola very nice sandwiches oba bruschettas bruschetta kambe bakiwandika nga bruschetta kaba kakaluba bulungi kati osobola okateekako ebintu waggulu tekako cheese notekako byoyagala kati ndozo okkiriza nti mukazi omuganda okufarama fena enjawulo tugenda kufaamu kati bagitasa wa grape oba muli abronchwa oba muli enfudu oba muli add to maintain tugenda fa eri ejogo lyamu naye katugende maaso n'omulamwa gwa leero Zubeda abaana bakomawo abaana bakomyeyo baana bawumudde Rahma bali waka first and foremost buli muzadde kyalina okukola acloninge WhatsApp y'omwana we mu ssimu ye linked devices buli mwana bwaba nti kati mwagambye abaana bamubeesiga nnyo nze ate nze nagambye sina mwana gwe neesiga kati kitwale nti you're protecting your child omwana yabuze ewaka n'agamba agenze kukima notes then oba n'agamba sister yabadde ku news nagenda na Bugabo then they found her body there mwana abadde senior 4 nga bamukwase ne bamutta kati abaana bano babeera n'essimu babeera vulnerable Zubeda omanyi kalenze I always send mukulu okusinga naye ffe twatuukanga nga tweraliikirira a certain person nga tumanya yonoona abaana era nga omumanyi kibba baana
ngamba Zubeda oyo si mulungi kuleka n'abaana naye kati abaana babeera mu nnyumba tebatambula. The world comes to them. Okifuna kyakugamba woba omwana w'essimu you have given her the world unfiltered unprocessed byonna omuwa raw version of the world, meaning her friend is okay to share her number with other friends. Owa boda gwomuwadde ogamba nti owa boda mukubire agenda kukubira aleeta ettooke owa boda number ya savings ey'omwana abantu basanga bakwano be olusi bana abaana bakosa masimu g'abaganda baabwe ba anko baabwe okuchatinga oyo naye savings number yaki y'omwana wo. Kati how do you regulate abantu abo bonna because remember omwana asigala mwana, they can easily be taken advantage of. So buli muzadde alina essimu y'omwana we agicloning mu holiday eno holiday yakatandika gikwata oteke ku laptop clone linked devices olabe kyolaba abasobola okugabajjako mugabajjeeko ate nga kati babadde abazadde beesunga bagamba abaana ke bawummudde babadde mu bitabo musimu tubadde twagatereka ke bakomawo bwe bati activate kabalabe TV bateekeko TV byonna babirabe byonna bye bagamba oba omwana muwe essimu yo wadde bagezi bajja kwipinga gundi naye at least olimitinga. Abaana bavudde ku ssomero nga bakoze plans. Kati mmwe Bazubeda ba analog abaana bagenda obbafere ojjukira abaana be baferanga bazadde baabwe buli muto bwe babatumye ssente za oxygen anti bazadde be baalinga masakaate baasoma batunda gundi kati new curriculum efukidde ekizibu abazadde. We have to do research. They've told us to go here. They've told us to go there. Mukazi wattu Zubeda gologera no curriculum ng'obidduka. Ugamba nange nedda we are meeting for a discussion, we are doing this mulimu abagenda bikola obulungi but olusi tomanyi kati ngoyo omwana yagenze nga manyi either agenda kulaba bakwano be or something like that. Nebyo nabyavudde kuki era bamunyonyeza kusimba kama ngesimu ye tekyayitamu kati obani yamusi anti kati byebyo yagambye agenda kukima notes yagenze okima notes yo yatuuse babi followinze nga yatuukayo byonna oba yatu n'amala n'agamba oli nze ngenzeko kuwumula n'abugabo ewaffe nze nina rule emu ewaka abaana abawala totambula weka either otambulirako brother wo oba omuwala omulala like tasa atambula omu sikikiriza tekisoboka sikikiriza ate abawala batambuza babiri bonna bali naive ate ngoloza batambula bagenda abaana toba kachogere mu luzungu. You're not supposed to lock them inside. You're supposed to give them a level of freedom for specific things. Kati abaana bangi be bakola shopping ewaka mbamanyi be balina okukola shopping bagenda mu katale bakola buli kimu balina okufuna financial sense ti omugamba you're going to find it agamba mami I found this shoe I went downtown total wanachiro kijja kuva downtown bona bamanyi nina one of my girls ali very frugal very frugal omuntu akwatirire atali mukodo naye amanyi okuspendinga bulungi sente mu luzungu bamuyita frugal ali very Zubeda bwe tubasa ngenda kugamba nkubulira akajonjo bakayita mu luzungu omwana ali very frugal ye tasobola kulinya bus tasobola kulinya boda bagiseera ate boda nayo sijagala tasobola kwata uber wakiri agenda n'alinya zino eza government fe tuzita kibaluma ewaka ozitegedde za 1,500 taxi buses eza government nzitegedde ezo eka tuzita kibaluma eza 15 ajja kuva wansi ayingire agifunire wansi ku mini price oba bwabanga ali uptown ajja gifunira ku kumpi ne eriwa kumpi oba ne somewhere up on Kampala Road yebo atyo kati asobola okutambula naye batambula babiri era kama mami I would like to go to town ogenda nani yeah so tokkiriza mwana muwala tambula yekka
Okay. Kubanga byononise Zubeda batandise okutwala abaana abawala kati. Batandise okutwala abaana abawala. Kati n'abazadde kino oli nayogera ku baana nti abaana babeera ne crushes abazadde bazakamba nedda omwana abakoze biki. Nengamba bano abaana abawala tebaagala muntu mpisa. Baagala muntu alina akaviri akalungi gwe kasotekako profile picture nga nnungi. Notandika okwogera ku movies ezivuddeyo. Nogera all the cool places. Nogamba I'll buy you boba tea. Nobagamba ebitu kati omwana abamanyi afunye. Oh my God, he's my crush. Ate biki. He's this way. He's what is so cool. Biki. Yabamanyi afunye omuntu gwagenda okwogera naye. Kati ba predators nabo webali. Abakwata abaana abo. Abagalo bakozesa. Ate waliwo kati ekintu abazadde like something they're not aware of, that online pornography. Omuwala kati nga Zubeda, you're 15, you're home, waliwo abadde akulimbalimba kugambye ava ku smack akulaza obufaananyi nga ali bw'ati amanya abalenzi bakuba obufaananyi nga ali bw'ati. What's up shorty? How you shorty? How you doing? Nkyali ne Rahma, tulina aba Elite Nannies wano batuteekamu ssente bakuuma abaana abato kuva ku myezi 4 mpaka ku myaka 4. Naddala gwe atalina maid oba atalina wakuleka mwana wo. Then Hijab Nation etuuse tusigaza wiiki buwiiki tubalira kati ku ngalo 28, 29 ne 3. Aboogera mwenna nabalabye naye sirina budde bwammwe. Tugende maaso. Some passive aggressiveness. Yeah. Kati. Gamba hi Shori. Shori. Oshogera bubi nawe. Hi Shori, what you doing? Hi Shori, what you doing? Bichi. Bana boogera gwe. Mulenzi. Yagamba ebyo. Bamanyi okuba obufaananyi nga buli webutinga. Ngeno ebawoza hi Shori. What's wrong? Kati omwana ebyana byaffe biri ebikola bintu bya kisiru busiru. Nyo. Osanga olwana olwekubiza ebifaananyi luli mu high Shori. What's up? Kati balina streaking ku Snapchat. Oh my God, I've been streaking with him for like 40 days. Nange ngejo kati kikulu nnyo. Streaking yani. Abazadde babimanyi. Abazadde babuza abaana ni gwe ba streakinga naye. Kati omwana aba ali awo kati ng'omwana ye kati abakoze ki achamuse. Ogenda okulaba ng'omwana wo ali ku masi y'oli omwana kati oli yamutegerera. Era abazadde singa babavaayo ne balaba ne basobola okulaba abaana bajja kulaba abaana baabwe nga bagamba I will do anything for you. Manya basajja bo bajira mu gundi default setting. Ne bwaba muto bwati. Empisa zaabwe ziba zezimu. Mutabani wange yangambye ali 5. My daughter yaze nangamba, "Mommy, your boy has people." Konze, hey. Mugamba, is it true you have 2 girls? Nagamba, yes. One is for marriage, one is for every day. Konze. Which one is for marriage? Nayogera erinnya ly'abayindi. Nagamba wa marriage. Nayogera lino eryaffe erya bulijjo. Nagamba wa everyday. Erya bulijjo lyeriwo erinnya lya bulijjo. Zubeda mvako. Kati ne mubuuza lwaki. Omanyi kye yaŋŋambye? Yaŋŋambye oli owa marriage ayina enviri empanvu. Wa bulijjo ayina ordinary hair. Meaning ono ate owa bulijjo alabika yafaayo. Yamwako ku byokulya gwe basharinga naye kaliko kalabika tekawogera naye. Kati oba olaba bali bwe batyo ku myaka egya wansi 5 like 5 years. Yes, tugenda graduating kati twakajja mu teeth. Kati mbadde nkugamba lwaki nkugamba ekintu kino. Omuzadde naina omwana omuwala, you have to be very protective of your child. Very. Kubanga abaana oba kiri mu coding, DNA coding, abaana bano baba manyi kye baagala. Recently mbadde njogera n'omwana omulenzi. Nagamba nino omuwala gwendi naye nensi gwe ngenda okuwasa. Konze lwaki? Nagamba mukazi gwe ngenda okuwasa alina okufaanana bw'ati.
kati omwana bano abaana bayagala mu senior 1 senior 2 senior 3 as much as aina hope nti relationship egenda kuyitamu paka eri gye naakoma abasinga zikomaawo naye omwana we watuukira okugenda nga how many boys bamuzanyiddeko kati tukomyewo mu time gye bagamba play time match time holiday ye time ya matches kati babakomeddewo ajja akebere ani yalikinze omuntu we anti kati alina essimu agende ku Snapchat alaba ani yamulakinze ani alabe gwe ya friend nze atajjukira oli yamugambye atalabe nti yamulabe mu video eri byonna ate kati Lizubeda bwe nayogera abazadde abasoma bali hash nnyo manyi mulimu abazadde abasoma mulimu abatasoma kati ngaffe aba insistinga on conserve gundi okubeera mu nti abaana tubakuuma muko tudelayinga muko kati abo batugamba we are not modern parents yes muchunya abaana tubajjako edde muli loko keko kenyini tuli loko wow alo abavuma ku group emu ne bavuma n'ebigoye byange bavubirako n'ebigoye kubanga but it was more of chali cheche ky'abaana okuba ne crashes nemba tuyo nengamba anyway manya abasoma beyisa bulala nnyo kufa batasoma yeah so ebintu ebimu tuba tetusobola biti abali modern beyisa bulala ku abali local nedda kati kiri bwe kiti abali modern bo bamanyi basoma ebintu babimanyi yes balaba motivational speakers balaba obwo bugundi bu video buli short obwo obwino oluzungu lungi kwe batambuliza omaka gaabwe yes kati fa abali local we still have this nti omwana asigala mwana mulimu ebintu ensi ne benatambula netambulawa mulimu ebintu ebitali acceptable omwana alina okukuumibwa so kati ate si mwana mulenzi oba muwala yekayika abaana abawalenzi bakomeddewo abakozi b'ewaka omanyi abakazi ebintu tumanyi biyombere eno my husband was disturbing a maid omanyi abakazi balooza waliwo tribe gye bayita maid abasajja gye batalina kuwasamu bakwebakako tribe bagita maid fe abakazi fe tukimanyi nti eyo tribe gye bayita evaamu ba maids abasajja balina okukola ki okuginyinyala balooza buli musajja alina okuginyinyala eyo tribe y'aba maids naye nga abasajja bo abasinga tebaginyinyala waaki abo bantu baabwe bavudde wala babafaako babafaako be babasomesa emirimu gya gavumenti kati gwoveeri ng'olina emmotoka yo bawo wa bbeeyi olinawo maid ewaka olaba nga osinga maid naye ng'omwami owwo okuva ku 13 abo be bantu be so kati ye tamulaba nga gwe bw'omulaba nti eyo tribe so kati bamama muprotectinga abaana bammwe abalenzi ku bantu abo bw'oba onaateeka kamera giteeke ku luggi oluyingira mu nyumba oluyingira mu room ya maid kuba ogiteeka kubanga waliwo omuntu agamba abamaids nabo bantu omusibira mu nnyumba emyaka egyo gyonna kimunange yolooza abeera waati so kati abaana mubakole ki mubakuume mulimu n'abamaid nga jasi yalina fujjo ye nze waliwo client yaŋŋamba bo balina maid bamaid bano abakolanga emyaka 10 ewaka obamanyi abo yagamba ye maid yamuyigiriza at 6 n'agamba by senior 2 nga bazadde olugenda nga balina time table bonna abalenzi b'ewaka bonna yaboonoona bonna kati ya just like teyalina siriimu naye nga ndowooza okiraba abaana bakomyewo nammwe abazadde mwekuume abazadde bakkiriza abaana okudownloadinga apps omanyi ze tv z'abagagga ennaku zino ziringa simu download apps kati movie apps ezo ezisinga bw'oba wakakliking ereeta senior porn like 1 minute kijjako nga abantu bali busy naye osobola okukanyiga naye
TV ennaku zino tewali alina 32 inch ennaku zino. Abantu balina TV wall number. Mulungi nnyo. Omuntu omulaba nga bwali. Kati kagenda okuklikinga we kuti 1 minute eyo akanyige. Atekeka kala kubanga obuntu bupoping at least once every 30 minutes. Omwana badde ku TV for 4 hours abatalabye ebimala. Abatalabye porn. Obogenda gamba aneddeyo si porn. Just buno obuntu bujja nakola ki? N'abujjako n'alabako bulabi. Tabulaba akola bwati n'anyika ne buvaako. Omuzadde bw'agamba anti bwe balowooza kubanga kati omwana bw'abadde awunozi sites ezo ezisinga zirina ebyo ebintu bipopinga up ate action live. Kati obanga olina ka TV ko bwe bati baba batono naye obanga olina TV eringa ekitanda kya 6x6 oba ogenda kugwa ku buzibu. Abazadde balina okubeera vigilant. Bano abaana babadde ku ssomero nagamba luli nga babali mu pooni ba downloadinga bakola byonna bye baagala. Kati bakomyewo ewaka to unlimited. Tuli bize tunyonya 10 tuyigga wano na wali. Yes. Tolaba ssaawa zino tuli wano kati ewaka ki ekiriyo? Tetumanyi. Tetumanyi. So kati nze mbagamba tukendezeeko access to internet. Ewaka mu holiday eno. Oba omuzadde asobola agijjewo. Aba university bazzeeyo aba secondary bali waka. Bw'oba osobola tebajja kufa. Era abazadde basobola okugendako n'abaana baabwe ku mirimu. Kale nze ekyo kyo leero kanjogereko ku maama wange Zubeda. Mami wange yali office person. Naye nga mu holiday akukwata n'akutwala n'otula wansi mu mmeeza ye. Wansi. Otuleeyo wansi n'ebitabo n'osoma. Then ku lunch ne mugenda cafeteria n'olya. Then n'obeerayo wansi. Awo ng'akuwadde obudde. Mugenda mwogera ne muddayo waka nga mwogera. Naye nga the holiday abadde wansi eyo bwakuweereza nakuwaawawo obulimo obutakwatagana. Uncle wange Allah amusaasire ebyamusobako. Amen. Bali bamuyita Uncle Ibrahim. Yali accountant. Nga bwadde ewaka aba n'emirimu mingi. Kati ng'akwata balance sheet. N'agimpa. Ne tutula babiri. Kati ngayinza okungamba nangamba nyonyezaako figures eziriko 1000 whatever amount of money. Kati ng'ali wali nga nange ndi busy era nga bw'akomawo manyi tugenda kukola. Era mmujjukira nnyo. Yampanga obudde nkugamba just ebintu abazadde basobola okukola n'abaana. Hata abazadde badde bamanyi tayinza kukola na omwana aba amuchunya. Mwana atali mu holiday yazze wummula. Nedda. Hata tumutwale ku mulimu akole. Zubeda abaana bagende balabe ssente zino gye ziva. Bulungi nnyo. Abaana balabe ssente gye ziva. Kusinga abaana osiiba ku TV bwa scrollinga bwa zen. Neze ne omanyi abantu baba boogera ekintu naye nga waliwo template etakyuka. Abaana b'abayindi oba yasiibye ku ssomero olunaku lwonna kwagakane olumala coaching mu dduuka. Agenda ku dduuka. Oba bo tebakoowa. Agenda ku dduuka. Okimanyi bukuyitako ekirongo obudde bunnyuse nga akagenda ne okasanga kali ku dduuka wataata waako awo okudde Winton. Kabala. Nga kali mu kutambuza mmere mu restaurant. Kabala. Era bo olaba abayindi obulamu bwabwe bubeera. Bayina family values eziri very strong. Very strong. Omwana abeera mu dduuka. Abaana twabasomesanga nga mu senior fajja n'asaba permission n'agamba badde nsaba agenda ku URA bangambye nsasula omusolo. Naye nga mukakamu teyeraga era ajja bulungi n'asaba tayibira kwanga mamya paying ate nga no company ogiraba company nga yeeyo. Company yeeyo n'agamba badde nsaba ngende nsasule nkomewo. Tata we tagamba togenda ku ssomero ne babayigiriza humility abafe gye batayina. Wezubeda obeera wano ng'okaaba nga bonoonya kagundi naye omwana n'omulago obulamu tamanyi kye kitegeeza. Mutuze mu dduuka omugambe ngenda kuwa commission wo yagenda okubeera pocket money. Olaba oba shopping list tekendeere at the end of the term. Abaana mu maloni nabo obudde abalina amaduuka mubatwale mu maduuka. Abalina offices mulekere tasks akuyambeko. Kwata kiripoti ekyeddo kimu omugambe entayipingira. Abeera okwo. Haufa mugambe bannange waku mungi nnyo mbadde nakijja bayamba okubondinga n'omwana. Waku badde mungi nnyo nyambaako.
nyambaako waka mungi aha ngenda kukola ntya etula n'omwana gwefuna ekintu ekikinaamu makulu bamaama kwata engoye zonna omugambe bannaye nyambaako gundi nga bwoze omuwala ogenda kumpitiramu mu wardrobe yange onziremu engoye zembadde sambala zendudde okwambala tulabe ze tugenda okugabako mu charity tulabe ki ddamu mpangire egundi ekisenge kyange tulabe declutter the house ndabiraako kwatako mu ngoye za daddiwo oba ntimanyi ennaku zino baddaddi abasinga bali missing in action ogambe omwana mugambe ekintu ky'okukola zibeda kituufu ennaku zino wazze nnyo naye ate holiday eno bamaama mbeegayiridde abaana bakomyewo that means bagenda kulaba pain yammwe ebizibu ebiri mu marriages tulina bibalaga mukwano tulina otandika ozimba ate kati n'abaana bo kabakulabe awo yesaawa neera ddamu obikole kabakulabe wodda ku mwenda kabakulabe bwokomawo ng'otamidde kale bannange sadly abazadde nze mba ngamba abakazi abasigadde mu bufumbo obubi ne balaga abaana ebintu byabwe wakiri bandi bivuddemu omwana aba muto nnyo mutika stress oyo no aba muto nnyo batulamu ne bibaluma kubanga omwana abalaba maama we akaaba aba alaba embeera eri ewaka byonna byonna bibateeka mu stress abaana mulina oba to protectinga by the way kino nkigamba nnyo abazadde zibeda your children are not supposed to be your friends you are supposed to be their friend but they are not supposed to be your friend tuyige enjawulo waliwo tulina okuba mikwano gyabwe naye bo tebalina kuba mikwano gyaffe kubanga mukwano gw'omugamba ebikuluma bo bye balina okuba mikwano gyaffe batubuulire ebibaluma omukwano gukomawa zubedde olaba omuntu ngagamba nze bannange marriage eno era singa mwana wange tudde lw'abaana tudde lw'abaana is different from singa omwana ono tambeereddeewo omubuuzi omwana akubeereddewo ati anti agamba ku kitaawe you see daddy ampisa bubi oba bataata nabo bagamba mami ayeeyisa bwati omwana n'amugamba mami wo daddy wo mwenzi but daddy you should start behaving well we are grown ups now stop beating mommy ana bayambye bakadde baabwe kati babayambye baba traumatizing anti kati bagamba suula omuggo eno n'omuzadde abaana be bali mu kudisciplining abazadde nedda zibedde ekintu ekyabantu okubeera mu abusive relationships tubeerawo ntukola n'abakyala nga bwe batyo abasinga bonna ekibasibayo teboogera it is for their financial security not the children's financial security kubanga kasita omanya nti omwana damage gy'omuteekamu kulaba nga bakusamba bakukuba teri muggwamu lwaki oba osigalayo ate nga gwogamba otudde bamaama baba batya bwavu bo bennyini be batya obwavu tebatiiririra baana nedda abagamba omwana alina okuba mu masomero amalungi who told you omwana atalabye mama we nga bamukuba ali happier ne bwasomera ku makerere ekipipa enjala ne bwemuluma kubanga ne bwemutwala ku agakaani ne muwa chips zonna ne ziggwayo ng'asiiba munakuwavu nga agenda okwebaka nga amanyi bagenda kukuba agenda okwebaka nga amanyi bakuvuma ebyo byonna byonna tebimugasa akula ali damaged naye bw'omanya nti omwana wo ayagala security ey'omuzadde alabe happy parent okay so mbeerawo wano ne Rahma buli weekend so Rahma tuwayo akatalekeka buli waaba nga tannagenda saagala akijjewo yalinga atera otuwa homework abazadde kati ate ke tuli mu holiday Rahma tumwetaaga nnyo era singa kibadde kisoboka kandi tuwadde kati interviews ezezi mu week paka holiday weenaggwerako si kyekyo kuba kati abaana n'abazadde bakwetaaga nnyo mu kaseera kano homework nga tugenda homework ziri bbiri leero esooka kwata pen n'olupapula I want you to be attentive in class esooka njagala akajonjo kalina amannya 2 kinemi okwogera kalina amannya 2 ekyo ntegedde bwe nakyogera ogenda kuseka akajonjo mu luzungu kalina amannya 2 tukaagala ekirala omuzadde bane manyi otuwaako erinnya erisooka tunoonye eryokubiri kale erisooka room
RHEUM. Room. Katukuwe erinnya eryokubiri. Room ate lyo liri mpadde litali obvious nnyo. Kati lyerala liri obvious. Msubedo genda kwiga oluzungu. Ate ng'olize kunza atasoma. Yes, bakayita room. Nze si room ekisenge. Room RHUM. Room. Siri sure nendoza you yesooka yes but it's room. Tompa gundi enfu tompa akatwa. Nedda si katwa ekigambo kyekyo. Naye spelling anti emyaka gyejo ate saasoma nnyo. Kati ekirala abazadde akaliko buuza omwana wo what is the longest streak you have had and with whom? Ate nabo bakubulire bakwano baabwe abastreakinga. What's the longest streak you have had? And with whom? Luli twawakanira whom with and who? Omusomesa ayagala erinnya eddala eryakajonjo. Ekibuuzo ekyokubiri, what is the longest streak? And with? And with who you have had and with whom? Gwe Conrad ekibuuzo kyoba osookera ddala okuteekayo. Buli omu alyoke nanoonye ansa yange kamalo ginoonya kati. Musiibe bulungi mweraba. Executive Media. Focus, innovate, succeed.